enjogera empya bwetuuka mu nsi erimu abasajja emitwe emikalu bafuuka ekyo. Omwavu bw'afuna ssente yeeyita ani? Nze ssente. Nze golaba nze ssente. Bw'aba alina enkoko ye nze enkoko. Bw'aba alina mbuzi nze embuzi. Because embuzi eze efuniddwa an empty man. When a new saying come to the land of empty men, they lose all their heads to eat. Naye when it goes to the people who do not have empty heads, they know that ekintu kino wadde eriyo ebintu ebipya ebizze, naye we were not empty men. Take for instance, twasangibwa tulina ebika byaffe, tulina amannya gaffe. Baloko bennalaba abamu baasooka ne bagejjako nga batuuma Gachwarabu gokka God beans. Naye kati ngenza okulaba nga bagenda baddayo. Kuba bagenze ne bakizuula nti naye nga bali betuwangaaliddemu 1987 twalina profesa waffe Dr. Badruddin Afan Sajabi, Mungu amusaasire, yajulukuka. I think yatugamba yagenda e Saudi Arabia 1974. N'asomerayo yawangaalirayo emyaka oba gyali 20 mu something. N'adda ne PhD. Edda baasomesanga emyaka mingi. Dr. Badruddin Afan Sajabi. Naye bwe yali akomawo actually baamuwa $250,000 as a gift olw'okufuna PhD. Kuba ezisooka it was the total yali I think $500,000. Kubanga ezo yagula emmotoka zaabanga yaswinganga emmotoka zaakolanga yiganga Kampala naye nga zigoberera ne sharia. Abakyala tebaatuulanga n'abasajja mu takisi za Dr. Badruddin Afan Sajabi. Abeeyiganga oba ab'emyaka gyange bakyakijjukira nti n'emmotoka ze kuba baamuwa $250,000 n'agula zikamunyeeza empya, endala yajja nazo mu cash. Naye that was 1987. Anaki yatugambako nti musigazanga nze Dr. Badruddin Afan Sajabi, twamuyitanga ffe Sajabi naye nga ye musoga agamba Sadaibi. Nga bw'omuyita Sajabi ng'akaayana Sadaibi. Kubanga yenyumiririza mu kuba nti musajja musoga. Abaganda naye bwe yabanga awandiika Sajabi. Naye ye in pronunciation ng'agamba Sadaibi. Wana ngamba nti ekyo nakiyigira mu nsi gye mpangaaliddemu. Abasaudi tuli basiraamu bannaabwe. Naye sirabanga we yali akutte muwala we. N'amuwa omuntu omulala omuddugavu nti osomye bulungi nnyo, oba tuwangadde naawe oli musajja musiraamu mulungi nnyo, nkuwadde muwala wange wuuno ddayo naye mu Afrika. Kubanga nakyo kya buwanga bwabwe obutabwayonooza baana baabwe mu baddugavu. Naye ate n'osanga ng'omuddugavu akisanze ekweyita erinnya lye kirimu obuzibu. N'osanga nga oli ogamba nti bwe nsanga ow'olugave munnange aba muganda wange nti ekyo tebaakyogera bwe batyo. Ab'olugave oba ab'emmamba ti buli lw'osanga ow'emmamba aba mwannyoko abo babeera muganda we nti ekyo tebaakyogerako. Naye simanyi bo bwe baabogerako ne babagaa nti temuddiranga baana bammwe bawala ne mubawa abantu balala kyekyo.